wetutuukidde ng'omu ku bammemba bammwe Pastor Bugingo yakubiddwa amasasi ejjo driver we n'afa ye n'asimatuka. Era obwedda munoonya asinamanya patikyo ekikwewunyisa nti Bugingo mande teyali lumu mande nga lumu yansindikira sekiritale ekiro n'aleetayo ke yaleetayo Bugingo y'omu ku banzijanjabye samuvakolozirelatulire nabwe nga babatiisiza waliwo omujuuzi ono ani ku bantu alowooza mbu ŋŋenda kufa nakano kaddemu kasokoole mbu bwenfa basokoole babakubi babatte Museveni yatuuka eggwanga lya Museveni baali bamusokoleddeko omwana we ndi baleete bano abaana basimanya abasawo abayindi kano babaleete basokoole abatu kyangu nnyo tujja kunga abalwadde tebajja genda mulago bagana abacuba kale sinentwe yako nonaania ku bantu nja kikuba paka atayinza kunzita bajja ababiri abo bajja kufa nga sinafa era kati mbadde mulaba ku byuma ayina gy'alaze bamubuulire naye asooka ateegule asooka ebyo gyogolemu gwemu anjogedde emyaka 20 kati wemutuusiza asigaza stage egi kutta baana be na mukazi we nga tabategedde abalabangamu ekisigaddeyo permanent madness mukube mumalirewo ddala kanoko bagenda kukaasa mutwe kakati ekya Bugingo abadde anyamba era ajja kumwongeza kuli Bugingo. People don't know the genesis of Bugingo's problem. Abantu bamunze baga nti politics mukisa buli kyonna mukisa toga tufe tuli bagezi nnyo naye twafuna omukizo nzo kusanga omuntu nga talina magezi nze mbatunulya baba talina magezi nolaba minisita nga byayogera temuli tali informed tali iki naye nga he was at a right time at a right place at a right time. Kakati Bugingo president abaali ku TV n'alaba omuvubuka naye Bugingo n'okwambala yambala bulungi ate ne figa agiina ne handisamunensi ekola kinene nnyo era bw'oba osoma terrorism bakuga nti buli olaba emizikiti eginyirira mu ggwanga nga girimu bamasheeka abanyiri abavubuka abato nga balina postcards. They are likely to be cells of Al-Qaeda. A preacher must be attractive. A politician must be attractive. Kakati president n'alaba Bugingo ayina talent banne gye batayina. Bugingo can package politics and religion. Agatta byonna yabufuzi n'eddiini. Nga package nzo omulundi ogwo. Ekyokubiri Bugingo ali daring. Gwe oba ova mu kyaki ye nga yayogedde ekintu ye tambendinga nakamulaba ku bintu ebyo Bugingo bamuga nti yagambye nti gwolawe oyakuwalidde mu Kampala omuli abagagga omuli banko omuli kimu todda mu kyalo tuula wootudde ofe tebakitegeera n'abasiramu babaga nti beera mu kibuga muli chances ez'okufuna sente. That's what he was meaning. He was encouraging the people. Don't despair. Ekibuga kinnemye he must go to his home. Gwe jogenda nga district. Mulunzi gwe n'omunooyo mwamugenda ogenda nga district. Mugenda kufa nga sinafa. Ekyogonde bamalire kati lutalo tuli ku final battle. Tolo babakomyewo basokole. Musokole bwe obuyindi babakubire wano. Sajja bakakuba entwe bajaasi. Sajja katulemeddeko. Genda osokole kitabo, genda osokole abaana bo. Kakati bundi oyo yekyategeeza. 2. Bugingo bamuga nti yayokeza Bible, which was wrong. Bugingo bakyusa translation. Bakyusa translation ya Bible ne bagiteekamu ebifu. Ne John yennyini mu Bible yagamba nti aliteeka ebityamu mu Bible bali mu kyomuli omungi nnyo. Bagamba yayokeza Bible. He pointed out mwakijja because translation kankubuuli abantu bonna abakatoliki baga nti Yosefu yali mubazi. Yosefu teyali mubazi. Ekigambo necton bwe bali bakijja mu Yudaayo giteeka mu Greek baga nti mubazi was a designer. Okay, kyenjala tutunuulire. Yes.
kakati bujingo mothers zonna ezibaddewo bujingo kuba ebisinga obungi tubimanyi nti gwe olowooza what might have caused this because ekyo kyetwagala okumanya. I want to tell you, I study tubuuza who benefits abadde ayina abalabe ani ali likely to benefit. Kugaye nti bujingo obuzibu bwatandika Museveni kumulaba ku TV n'abaga nti I want to see that younger pastor bujingo bamutwale wa president mistake number 1 bujingo gye yakola Museveni yamugamba nkuweeki nze nalokoka gwe president nenzimbe kanisa yange nga gwe president ndi wano prominent gundi nti jangu olambule kanisa yange tuyisome sente bafere ba State House kuzibako. That was bujingo's mistake. Buli ogende wa Museveni bamufera abo bakusasira sente bazifuna kusasira nafuna sente zifana bwezi anywedde enjaga bamulaba baziteka wabo bafulufiga bakubi banjawulo mufere abo bonna ffe tugenda obbakiri yalinga bana jenaali kijana bonna kuyingira State House nga mulimu abantu nga 20 highly educated, highly committed. Si nepotism omwo mulimu n'abasiniya tu mulimu n'abajinganga ebiwandiiko mu State House nga batasobola kuwandiika nga tasobola mu media batumenyanga go to them get them press no akola amawulire amawulire gaye ba intelligent people nga waffe gye bakanyuga anti Museveni bamuteekako police kakati bujingo amazina entalo z'abasumba zaali bujingo teyasaba sente Museveni agende wa bujingo kana kalema n'olutwe lwako n'olutwe olwoka bokkamala kefuddako ekito omuntu yasiikanga sumbuusa mu kantini z'amagye abeera atya principal private secretary omuntu atalina masters mu accountancy abeera atya financial controller wa State House. Museveni ayonoonye ebintu kubanga ye alowooza mu simplicity alowooza mu loyalism abo babba oluba omuntu atasoma bba kubanga aba yamanyi nti ffe tuyagala tunagivuna waayi nja kukola mu gavumenti endala myezi ena nzeewo ebintu byange naye nga omukotanieddeemu kunyaalamu kakati ye gundi Museveni nga kannakalema kagamba bujingo tuli wano for a short time. The president is tired. Agenda n'olutwe lwako bujingo nga kagamba sigwe president president ajja kumpita ngambe nti akooye Museveni yava okusanga munana meaning bujingo is happy. Ate Museveni oyo gwolaba akutunuulira bwati n'amanya nti you have a future purpose. Nze yampirira sente Makerere era bwe yali agala okujja okukola mu State House nekyo kyabakolabo introducing him staff. I educated this son of mine. I now want him to work here. Not where you saw. Galinga nze namugano genda mu ssomero. Nze nakugana okusoma. Not where you saw. Yesika. Kagati. Museveni amuyita. Bamuyita. Abeere chief celebrant omukolo gwa mukola. Oba yali force gundi birthday party oba yali. Pastor God yali amanyi okubba mu State House yali amanyi okubbayo nga buli kaseera yabba yasuma yabba Pastor God ngabba mubbi mufere ate oyo mufere nnyo musajja mufere Pastor God ne mukuba akatambi nadduka ne mukazi we balidukira mu America. Pastor God tekyamusanyula kakati Pastor bujingo okubeera main celebrant wa General Moz omanyi kyekitegeeza abali bemanyiyo nakano kasenyonga kawalutwetu efudde embe ya senyonga kabanga ebintu bya National Task Force nekagabe nako kakwatibwa fonga muyizi kwati kasibe kasenyonga nekawayiriza bane wako obutemu ako nako siba embwa embwa ono Pastor Senyo atopledi kabanga ebintu bya task biri wakati byagabiranga abantu ngono bakalolo kumma ebintu bya covid byaberanga lyo Pastor Senyo babikawa nono wairese nenkatuno olutwe lwako olutwe gwegwe bakwatanga otigoti ng'omuwala mu nnyonyi mu America mbu abawala abadduka batya nje simanyi abazungu bati bwena oyogera mbantu Senyo ng'ovume banno kakande yakateekako ekkanisa okumanya akasajja kasiru abasajja bakafera ne bakaga nti kakande agenda kanisa egigaziya ko nga akamanyi nti ekkanisa bazigaziya kweyongera mu maaso
kozi kandi azimbe kanisa ya emwaliro musambu muli munagana amadaala elevators muli futi nali toilet zakakande zezinyoka senyonga mu mutwe ate kayina na sente zizimbawo kasajja ka fitina ako kayina fitina mu mutwe ne batandika okuba bujingo kakati bamusooka batya bujingo bagamba nti bujingo yasabira ekizimbe kya Uganda Revenue Authority nekitonya amazi bakigula bennyini lindako ekizimbe kya Uganda Revenue Authority bagula kigule amazi ne gayingira mu computer ne zifana ki Pastor God no ali duka buli Pastor God aja kuduka kasenyonga kaja kutebeta emisini kali duka budusi n'olutwe lwako kakati anti babalagira wali wayagala obwa president ennyo nange kyekimu byana yote mubakubedde tasobola taiza kuwangula mandu oyo omulinzi tasobola kuwangula mandu ajja kututegula byatwononedde bukyania kuluna yani awabi yani kumunyango sezala bwamutegulire kuba bye bwatategula bijja kukwata baana be bazukulu ba Museveni biretano omulinzi oyo mujjule muddala obujozo yali ayagala obwa president yakozesa bano bapasita gadi bapasita abalala yes kakati ekituufu kyali kimu nti Yesu tiyali ya bujingo no Yesu yali nti aba Uganda Revenue Authority balya kuyinginiya Walusimbi sente millions za dollars 3 ne bamugamba nti yo garanti bweribanga ekizimbe kiwedde tulizikuddiza kati abo bonna tubalina kuliko di baba kyogamba muzeeyi ekizimbe kya Uganda Revenue Authority pastor bujingo kye yasabiranga bakigulawo amazzi bagula kigule intentionally gayike mu computer ino recording zina gakubira wano masasi bona basinyungo buduke kaja kudukira mu America jikalifira nono Pastor God aja kudukira mu America Pastor God nje mu bobu tambya umule kakati ekyo ne bakimala ne bamuleetya Teddy nemba gamba is this man the first one to divorce abantu ba divorcing Pastor Chikanda nga yawasa naye akasajja kakulu ya kalifa bubi omane Pastor Chiganda ya divorcing sabo wajja kufa bubi ate buyina kye buyina kakulu ya kayina mere nenyenyi kase kakabusenga si kabusenga bakaita kobushegu abanyankola abera kobushegu akasasanya obutwa kobushegu ye kobushegu akasajja kobushegu ndekaliyo kakatandika okuba bujingo was he the first one oyo mukabu jingo Teddy kitaawe bamuyitangani nga musoga ngasomesa Makerere professor we Makerere tata wa Teddy professor Naluswa kakati professor Naluswa yaleka mukazi we Busoga najja wase Makerere ngondo takyatambula na mulembe kozi buli wofuna bwe yali diguli mukazi we yalembukise mu difula kuba mukazi yamuleka bukana atashyukako you rehabilitate your wife never run away from your wife kuba we wamwagalira yali naye yaliwo by that time so tata wa Teddy oni yali mukyala wa bujingo tata we professor Makerere Naluswa kakati Naluswa bwajja okuwasa oyo omukazi Teddy ne bajja n'ennyina Makerere ne bakuba Naluswa emigga emizibu Naluswa nakulimira Teddy kyobola ayina ekikulukutu you joke with your parents linda ko muze mukyala wa yali mukyala wa Pastor bujingo Teddy ekikulukuto kyayina tata we yamukolimira I went to the village Naluswa professor Naluswa abana baba wala abato ogenda n'omutono yaba muyomba n'ennyina naye nakwambala Teddy yajja n'ennyina okuva Busoga ne bajja ne bakuba Naluswa omwana yakuba kati Pastor God ne Pastor Senyonga be balwanisa Pastor bujingo ate babakyali Senyonga nga kerega omuyika akola statement Museveni akikogerako I wanted to thank Pastor Senyonga for his holistic what nikolego rufwe nikabaira banne wakongo bebatemula nga bebasadaka nikolego rufwe kafeiri nga kaferi ne Pastor igabwe yafera Pastor Senyonga yasanyuka kakati kankubuli baleetirani Kiganda yakola divorce namutebi yawukana is divorce bad
Many people have divorced their wives. Naye bagula akasajja kasebowa kalifubi kajja kufa bino okusinga nze tukozesanga mercenaries bwanko basiriwo ani abumanyi ani akamenya ani abumanyi obwo ezembwa ani azimanyi nze bane banyonona nakalema mbo bayise nyina bamukebera omutwe bayise mukwe nyina wako yamuti yemulalu yali kumigwa nakalema yogere nyina tasiba kumigwa anne nakalema jaddigwa puli ku bantu nakalema jagwe ddalu kuneregamu ajaddigwa nono omulenzi ajaddigwa kubanga mbonze enjavu wala abaana bage babone bane mbonze nfe yasokole tojja kusokola bantu sezala wagulire faamu ezimbabwe baleme kukubira wano bajja kukuba n'obuntu babwoke kujoga bantu n'olumba abasoga n'olumba kyabazinga n'olumba abaganda obwonna bululwa mubuuzi ogenda kujjawo obululu the leadership can only go either to the in-laws or to mama. Bulijjo mama oyogera nnyoko ate kati mama mulala nefambuwe eddogo Banyankole should study dogo. I have applied a dogo to this arrogant man and humiliated him. Temuloza nti ebibya yogera akyayina amagezi. Is possessed. Atajja kwongera ogenda kwati mundu akuba abana benga temumpadde sente. Ba abakuba agwene ddalu. Kandi nkuga nti oyo yakuba abantu. So gwalowooza akati Teddy nga pastor bujjo bamumma divorce. Mbo bamulemezeeko. Teddy alemere mbufumbo. Intentionally. Yenga wa kikulukuto ngabo tebamuwasa. Kasenyanga na kino kipasa gadi ngato wamuwasa kisajjogo. Njabba katambi ku kisajjogo. Yabba baga nakyo kitemu. Nizi kikubebi kumwenda mu kyaki n'enchini yasamu. Kyani ya kitemu. Baga ekyo kipasa gadi kitemu. Kakati nze bujingo nga mugamba. Bujingo ngenda kukubira abantu bano. Yali awakana. Nga mwenda. Bujingo yali tasobola nti kikole. Ne muleetera video nga baloya batedi basasulwa pasagadi era bwe yagenda Entebbe n'abaana be bamwogerako bujingo bubi nnyo ne bamala okulya emmere ng'olabye munnaffe ng'olabye pasa agundi akuweereza yakyo ova kipasagadi kyali kyagala n'omwendako kipasagadi kati n'abaana ba pasita bujingo nabo babakozesa okulwanisa taata waabwe nga bigenda okumanya nabibega nnyo olwafe watedi nga bivuga nga biga nti omanyi pasagadi tumuteeke mu muntu tie the only person who fear who reasons is Mirundi gasumba approach ya gasumba tujirya ne conspire nakano bikasibe kana kale kane nnyo emputeke yalumanga kali emputa tekanabi bakayitani kano kaloya male mabiri obamboni tabaka waganga katutte pick up number kala gamu ewa monitor busiru idiots this monitor idiot they idiots male mabiri zera yaleta pick up number nekola ki eyo bujulizi monitor anti bwaya vuwa monitor yagwo musajja bali bamitani kagugube ngali mu Centenary Bank ya fiwa billion satu olupapula nga lulwononyi enagise buli mu mutwe lukyatunda kati buli sente buli sente kati male mabirizi aleta bamugamba aveemu era nakubidde Gasumba esimu ne mugamba nti ne mukana akatambi akaliwo Gasumba tebamwogera ku bulungi kuba nambuliza wali wakyagazinga naye baali bamuyita abaana tebalina amagezi bafuga Gasumba bamusobola bamanenti gwofuga ensi olina obwongo bunfuga the only sensible person, intelligent person in their group was Mwenda. Era Mwenda bwe yavuddemu kano ko kafere bufere ko kabibubi ko sokolandoza abantu kufera ne katwalira kazimba twakete ne kakale buli mfere yenna abeera wakazimba buli alina omusagama gw'abantu ali wakazimba lye kwonganyizo lyaboonoonyi kati nga gundi mulaga bujingo bwe byatuuka ewa pasagadi ne bibalamu ebibiroya byali bibiri. The man of God is not in his mood.
nga bweyerega alina bweyerega nga naye alina allegations of criminality serious one kati baloya Pastor Gadire yali abasasula aba n'abagamba me am not competing with the Bujengo. You can see my clients, you can see my vehicles, you can see my words. They pack from here to Masaka. You know you go what? We bunker. Pastor God. We bunker. Was in Bunker Coco. Pastor God. What I want is to serve the kingdom of God. What he should do, this man must be arrested with his Malaya, the church closed, and send him to Chitala with his Malaya. Gwe bifundu byoyina ebikujjuddene mu nnyuma gwe baali bawogeddeko ebyamaanyi ennyo ebiyitirivu murders what nga baagala bakwate Pastor Bujengo Gadi alina allegations mmeka anti baali baagala kusiba Pastor Bujengo ne kyaki ye bagiggale ekifalisaayo kyobola sisoma ddiini ebisajja bino bisiru nnyo kyomuze olutalo lwatuuka naawo Bujengo akujjiddeyo abakafiiri abakoledde ekkanisa ogiggale bali bagakugala kyaki good these idiots cannot go to heaven ate kyokka mukazi wa Pastor God no nani omulala mitala bagenda mu State House nga amatunulidde bwenti bali mu State House is embarrassing mukoko yanjo yasirika muka Pastor God yasirika kati olwani ayamba Pastor Bujengo butaggala kyaki n'okumutwala ekitali ate kasana malo omulaga gundi mukati ya haji kati tumulemezeeko omukazi Uganda successfully divorced why akusujja kakulu byakakuba mukazi we bwe yagadde omusajja asiika chapati tebyaliyo oyo Pastor Uganda yali mwavu nnyo nga naye wabwe wali yamasabo omukazi ye yamuyamba bwamala okumuyamba amugobe naye kulu byo abaana bakulu byatwayebere ngono neberezeemu singa tebaali bazukulu ba Museveni singa kuliko abagongo badde njogolo nkyanoonya kinakuba omulenzi ono okutta future ya okubanya abanyamakaga ffenna n'atunyamu atunyamu ku makya n'atunyamu olweggulo n'atunyamu ekivubuto n'atunyamu buli kimu buli kyale mbunjako faasokoola tajja kusokoola bantu okujjako ng'olunza aba rare people kati kati akasajja kazunza olukwe kagusanga amulani abantu kabajangawa kasajja gwe oyina abantu bolunda wabajanga kufamu kikakuba butambi bajja kattira wa kizunza olukwe kakati Bujengo omuwonya ekkomera n'okugala kyaki ye mukuba ababukedde bwalimu naye ng'ebyo byonna Pastor Bujengo muwooza bawanga sente okuba anti muwozi ono atutya nnyo and the leadership, the presidents can only go to one of the in-laws or to mama. In-laws ani yesimbawo mubakodde mutubuulire oyo Johnson sinani akubantu politics is numbers yataka kyabazinga omanyi kano akavuka kemmengo ako akakavuka katijoge kalinga ekinyonyi ekito empungu bweyita ono kyosoma kumanyi bweyita ono kyosoma balowooza nti kafuga abantu wako nga kabafugawa kalya sente nekagwamu ono w'emmengo akakavuka kemmengo bakoze enkuuka yabalekabakaleeta nekaleeta chifu gondi nekerega womanye ekyaleeta chifu justice kali kakimanyako n'obugalubindi bwako okwetonda nga yeetonda ki oli yamutumayo alaga abantu nti n'emmengo gyendi gwayina likodi enuka omukoye yatuma chief justice yeetonde nga yamudirect natuma bakamulegeya ne mubaje bagende bakimeyo sente nga yepopularizinga n'omukaamaanyi ng'ayina maanyi akyayiganyina ludda bwe yavumya ekyabazinga avumya akanuka nk'amazzi ekaleka kabuma Abaganda jako hoteri zo ku ttaka lyaffe ninyo ku ttaka lyaffe tukwasa entwe n'Abaganda era baabavumye katuvumya okamala obukamazi ako akajja kanuka oluwumu kajja kanuka oluwumu kaagala kusuula gavumenti ya Museveni ebayambi era Museveni namuyambye nnyo olukwe nendi exposing ate eryo recording endala enuka bwe baava ebukedeya kaduseno jo kaasiiba kali mu kabini kekwese kati bwe kategedde nti ono munne waako bamuyise entebe nekadda mu ofiisi nekereegalega era kajja kuddamu kasole mu kabini bagenda bakwata
Museveni had the instructions about kwogera na muntu as he thinks about what he's going to do. Treason. President yabayise. Uli bamuyise lwaleero. Kano ke kukumya n'entu yako kalinde ebinaddira. Okumenya basiru akakavubuka kekasigala kokanga kali kodinga mu music koka. I'm recording for my boss. You are stupid. Kaba kunyigama nego yogere boss wo. Kaba kunyigama di ngogwe mukafumi tempiso mu made kwogere boss wako. Nekadama nekagamba. This is a treason. This is a treason. Muna wako na agamba. Some of you if it leaks, some of you will be in Mbuya, some of you will be yet ajja kubeeramu. Yani abunyonalika enagisinga enuka nagenda nga sekoko olifukedde bwotampeeko you reduce from sekoko to a dove. So nagati Pastor Bujingo chachi bali bagala jiggala bamukwate bamusibe nti ebyuma bya Bujingo bya Muhoozi ebya radio ne TV bali baloza soroti ya Jeno Muhoozi ne bagenda mu UCC nembaga mu jijjaka bakomando bakayole bakafulumye nakano bakayole n'olutwe lwako n'olutwe omanyika kano ka lutwe empisi ate baalabagana dda Museveni kyatamanyi kana ke kononyono mukodomi baalabagana dda nnyo bali bamikwano kuva we came from far you go back beyond where we started kasamwe pase ku Muhoozi mu UCC yali yagala kugala soroti na baloza ya jenemuke ona yekwesono eruka ku Muhoozi bagula banda Kenya ba monitor musajja bamwita Kamala bakube Muhoozi bamufuule international community monitor kali nache Muhoozi si yatakitawo si yamutta mu nnyonyi toyina kikuwanaza toyina kasajja gwe kikuwala nya Muhoozi nenka bana nkajjawo tegule n'entwe bagitegula ali luddawa na Lusanja uyawoza jambuzi nga yalinyidde embwa nezaala endiga yolowooza musango ki na Lusanja kali kubukedde kali yazabasiru kana Lusanja era nga namateeka na Lusanja bwaga yawoza jaki na Lusanja mukuguwoza jambu bwe yalidde bwe yalinyidde endiga nezaala enkoko bawoza jambuzi na nkoko nga munamateeka na Lusanja amanyi mateeka akyo yasoma raw materials nontiro mulimu bannamateeka basoma raw material kati how did the case progress era nga no atayagala Muhoozi era ya mulimu oyo omwana namuloga byakola byonna katakyaliye era baba mbulirira olwaleero somai tuli live baba mbulirira olwaleero abantu bangi mu State House nga bambulirira nazaala wa akitegeera that boy is possessed. He's not in his normal sense. Meeting jeri mu State House bagenze mubulirira baba yise bonna abakone ne bakyala baabo naye bamutegeere nti uyo musajja takyali mu sense ezize. Meeting jeri mu State House abakoba bayise yetise mandwa uyo mulinzi mandwa ye muli. So abantu bayinza okulooza nti omukomo mu kubalwa bwa president ng'ayitawa nti gwe Pastor Bujingo dikula mukuba ekigo ajje yesimbewo dikula mukuba ekigo Chaff watima nomination paper. Most hated person in Uganda. Taiza kuwangula kalulu. Omanye ekibibo bane sente totegera nti abantu bakuwagala. Ekyokubiri bwoba owunya totegera nti gwo. Bane sente totegera nti bakukyawo. Owunya akamwa. Toyinza kutegeera nti owunya. Okujja nga wali wako budde gona abantu bakudduka. Ng'obuwagiza bujjawo. A person who attacks Kyabazinga is not Kyabazinga is in a job. Ayuwa musoga kati amatage bagaweze busoga. Ejoko kali mufu eye mandwe je yatabule wa mandwe je yatakula namulinda kakati Bujingo aba mu myezi ne try to launchinga enkunga again birthday ajenemuke erugogo ku birthday ajenomozi yajja yes Pastor Bujingo yaliwo era yasabira anje gambye nti mu politics muri imbuzi ndawo nje ate baba bale nume tegenda ne baba le ndusi tegenda. Politics you must come out and identify yourself. Wow, yimirite njagala Muhoozi. I support Muhoozi 100%. Gwe woli ndi onayajja kubabu kuba chobola balwana nnyo nange. He must go to his village and the road. He must be a district in his village. He must be poor. No. Abantu go genda okuvera district hote kankubulire
omuvubuka oyo nga tatuteegudde byatononedde emyaka gino bamubuulire ne Museveni bamubuulire ajja kubula endabirwamu mu nju ajja kubula makansi mu nju ebimu ebirero ajja kubula jirita n'omukazi anobe alifiira mukazi go baga nti ebyogeejo lyanyeddeko noniyako naniyako famire yaffe naginiyako myaka 2 nemeddeko namwagalya mukazi nze namugamba okukola emisango gyagala ate nagitereka ate bayakomyewo kati mufunyeeko recording zendala muzeyi nga tunaatera okumaliriza bagamba nti kyali kikyamu pasita bujinga okuyingira mu byobufuzi oba byebimu ku nti yandibadde talaga sayidi ye bwoba tomwagala genda ye wamukozi oba nange nyinza okuga ndi ffe tetulinaaganaaga mubeera wamu togendayo gwe mukyaki ye togendayo naye toyinza mugaana kyayagala ndabyeko tweet ya General Muhoozi gyakoze agambye nti abapoliisi ba investigating yakafiirwa abawagizi 2 nkugambye isima baamukuba amasasi noona abadde agenze mada zonna akulo was part of the criminal gang must be arrested wasaidi yali awasaidi kasomuseveni yamugamba nti mayiddotako we want akulo tumwetaaga nnyo alla tuyamba akulo aleme kufa akulo yeetaagibwa nnyo kyobola nti akulo yakwata lukwago n'amubonyabonya kano akafire kano akasokozi kenda nekaleeta mulamu wako Diana aliyevuma olunaku lwe yava mu State House Diana alikyevuma bajja baba lyewasiza Kongo ne mulamu waako ke kasokolenda nosanga kana akakazi akamirisa kahere nkayita naunu Museveni is a funny man. How can you pick a sick person to be minister of heresy? Nakakba bwekabata natuuka mu kitundu tebandwadde ne kasituuka nabanga kagenza mu kitundu nekagenda mu kitundu akakazi ako nga monite mugenda kushootinga ne kasuku nga monite ekuba nga monite ekuba monite ekuba wakati nkubuulya negamba let me give tips to a friend Muhoozi. 1 kasuku mugenda kushootinga era otusanze tumaliriza. Let me give you the final submission. Kasuku a friend Muhoozi must work with all his agents, must work with the side director Magambo. Magambo is committed, is a serious man. Era kyobola monitor temuwandikamu monitor agent mu mercenary media tebuwandika ku Magambo. 2 police erina okuyiga babasoma ebyo bya intelligence ne security. 1 police ebuulira abantu nti amasazi agwagwa mu kitundu ebisosonkole sembironda balonda ebisosonkole ebyaki babikozesa eki naye muzeeyi abantu nga tetunnabanenya Kaweesi bwe yafa abatemu tebalabikanga Isima lwe yafa abatemu tebalabika abatimu baliwa nabagamba police empe wiki 2 nkwata abatayise ne General Muhoozi yebuza abatemu nobody is apprehended nakati kirumira bwe yafa abatemu tetubalaba mu involved mweyo gonda assassinate attempt mbababuulira kubanga kati ino okumanya nti abantu ebisosonkole babitwalawo kitegeeza waliwo abasigalawo okujjawo ebisosonkole omuntu ne mundu zezikuba abantu kuzokotengo ekyo ekisosonkole bamutayimbwa mu mutwe ajja ebisosonkole by'amasasi lwaki ekisosonkole kikozesa balekawo we banattira balekawo abanatwale mumube mutirewo nga ajjawo ebisosonkole nedda abantu babagambe bugambe nti okujja ebisosonkole by'amasasi tebakimanyi ekisosonkole ogenda kikozesa mu kiteeka mu nyumba akiyoloma bamutayimbwa mu mutwe baba mulinnye ekyo kimu ekyokubiri kyosobola okukola to ribbon off the crime scene. Ekyokusatu, look at the conduct of the Pastor Bujingu in the last 24 hours. Ayina gye yaggye sente zavuddeko ku account, ayina gye yakoze ekyo kubanga tubuuza mu intelligence who benefits from this murder. Ayina gye yaggye sente Bujingu, ayina gye yakoze eki, abadde ayina appointment oba n'abantu waliwo abantu beyakyazizza abakwata kwemuke abadde ayina gy'alaga. So intelligence yeetaaga muntu ali concentrated mukwata tiimu y'abantu nga 5 buli omu n'abaleetera ebyobusiru. The third one, abantu mubabuulire nti embwa
tezikola ng'abantu balinnyewo bangi. Abantu bave ku scene of crime. So abantu bave ku scene of crime. Naye abatemu bo tunaabazuula. Ati zoza cruise. Nze tiwali mutemu annema kuzuula wa. Taliyo. Kaweesi baamutta. Ati Kaweesi. No apprehend. Ati akubuli yogonji ebyo mu poliisi bagenda kutingana ne politics why. Nti sente z'abasajja bano omuli ono atunyamu atunyalamu zibadde ziyimiridde ku criminality kusokola nda z'abantu kukola kati bakimanyi muhoozi tabyagalirako ddala olw'okuba muhoozi ze kirini maani yayingidde ekibuga kakati aka kasajja zizo n'enkuŋŋaana ze bali tebanekamba buuli abantu bagana n'enkuŋŋaana bakuba bagenya amayinja ne mutawanya abakozi ne mutawanya ki enkuŋŋaana 3 amuteringiyo tebali kuba bantu bawoggane kale tebawogganira abagenyi kubanga kamba buuli tumalirize ensi eno Uganda tewakyali nsi hostinga nkuŋŋaana zimalawo ssente ne African Union yaddayo ku headquarters kati obwavu obuliwo wano mubaganda okukolera mubawadde ki mwababirimu muba mukola nemudira abantu nebajja ku nguudo nemukola kano kalina obaliga mu Kampala ate nakawonya nakana akasajja aba IDF nabawulidde nga boogera ku byuma nti kasokola enda z'abantu baagala akabaati bakakaja awo kakati fe tetufaani ta vampire ekyokusatu kibaba bakola abo abaserikale nti kati ng'ekyo bwe kibaddewo omuliro gusirika poliisi etendeke be tuyita ba forensic